Mpola mpola alhamdulillah. Awo wennyini twavuddeyo nga tuyingira weekend ne tulaba akatambi akatandika okusalawo tunoonyeza nga walumbye eggye ly'omukulu ali emisitini era n'obayisabo obuulire embeera eno yazzeeta sifa aba abalumbye wabula twabadde ku street nga we tuyimirira bulijjo nga tuva mu kuyimba abo ne bagezaawo oteekawo embeera era bulijjo gye bateekawo ku bantu abaawo mwawe babeerawo oluusi babayisa bubi terusegeera nga omanya emize gyabwe oba kibuli balina amaanyi tebagambikako akiwe ebyo byabadde. wakoseddwa oba kuba otambula nabo kuliko yakoseddwa? Bentambula nabo kuliko babiri bebakosedde era bali mu ddwaliro. Wagezeko ku poliisi okweripotinga oba okuwaayo omusango bino ebyageze maaso? Anzise ripootinga kubanga ebintu byabadde bya street era bigenda kuggwa nga bya street. Ejambo timwetaagamu poliisi? Teyeetaagamu ku ripootinga. Embeera yavudde kwani? Embeera yavudde ku bo nga bobamanyi bo tebagambika bagambako katono batandikira okwagala kulwana kate waliwo naffe ate bye batagamba bo kye batamanyi. Twawulidde nti nno abamu ku baabaddewo amasimu gaabwe gaabuze era nga bagamba ne ttiimu yo mwabatutte amasimu n'ebyayonoonebwa. Ebyayonoonebwawo ate ye ttiimu ye kuba ffe twabadde 8 bo nga balinga 4. 8 ne musuula abantu 4? Ffe twabadde 8 okusigayo mbu twasudde abantu 4 twabadde 8 bo nga balinga 4 kati bo kye bagamba aga amasimu agaabuze fe abaagatutte. Bagamba abantu bo be batutte amasimu gaabwe. Abantu bange si baddu bosegeera. Olabye ayinza okwebuuza nti embeera eno etandika etya? Embeera etandika nga nkugambye nti bo tebagambikako twazze ne tubasanga ku street bulijjo tuyimirira nga tuva ku show zaffe tutuuka wali tuyimirira omwana oba ayogedde ku Gaza nga onalaba omuyimbi oba n'osanyuka ki ne bamutandikako awo toyogera ku Gaza tokola ki nolaba omwana bamukubye netubuuza ate kiki omwana okutunyenya ensonga nga abadde atulabe ng'asanyuse biki kye kimukubiza nga bwekiba nga bwekityo bitandikire wano. Nammwe ne mukoleeza? Era olwo birina otandikira oba tuli 5 oba bameka bwekityo kinotandika. Gwe ne Alien Skin twali tumanyi nti oba olutalo lulina we lwakoma ne luggwa tebiggwanga. Ye nga yenga talina buzibu naye ng'alina abantu abamuliko abo nga be bagezaako okukuma akaliro oba nga balina kye baagala naye kyonna kye baagala basobola okifuna. Ate kati waba tazikiriza nze ampite Lunyata. Lunyata olumanyi? Kati waliwo okuba nga atazikiriza naye nga weba kuyiwako amazzi osobola ozikira naye ate kati Lunyata oyiwako amazzi tebuzikira. Ekyo kitegeeza nze mu kuzikira ate okwange saazikira ate ye ate asobola ozikira. Mu bufunzi tewali kyawedde tukyalaba n'ebisingako awo? Nawuliddeko awo oba bakubiddeko abamu ku bantu bange amasimu nga batuwooninga naye kati ate twejjukira naffe twetegese kyonna kyekijja tugendagenda n'ekyo. Kati bano abantu baabakoseddwa embeera y'obujjanjabi ani akisasulira kino? Nze nkirimu nkyakwasaganya ako akatonotono kenina kenkozesaawo nebanga afuna obujjanjabi era bagenda tereera. Nga tutulosinzeeko ne tudda ku kirala twavaayo ne tulaba nga mukoze banana remix n'omukulu Conscience era yavuddeyo n'akusinga abalimbi balimba naye kyakuwulikikidde kitagula. Akyampadde amaanyi n'essuubi n'okulaga nti nze omulamwa gwe ndiko gujja kuba gutuukirira kubanga nabagambanga nti Gaza to the world abamu nga tebamanyi kye ntegeeza kati abamu bagenda bakiraba. Embaati yo ezimu waliyo nezengoba. Embaati waliwo nezogoba? Nga wali eri ebulamu osegeera. Ng'anyo ki? Oyinza okulowooza nti weesubira? Ng'anyo kinene siitimu
siri timu mu Kawumbu nze ndi timu mu Katiba oba okitegere. awo Gaza omukulu baavaayo ne bagamba nti oluyimba ng'oluzizzeemu nnyo lwaki totaayo endala ddala okwesibako olululu. Anti waliyo nakikola ekyo ensonga nti waliyo abaali bawakana nti oluyimba olwo terusinga zaabwe kuba nze nakiteekawo nga debate ne mbagamba oluyimba lwange lumu lusoosinga yiti zammwe zonna ez'ogwo omwaka baki beemanyi kuba nakyogerako eyo. Aje bali beesoma gwe kyomanyi abadde bagamba ogwo omwaka gwonna gubadde gwabwe era ndowooza Banana bafukidde buzibu ku nnyimba zonna ze batanga bazitta ne zikomaawo Banana nga ekyafuuse buzibu. Kinayagala obbalaga nti Gaza to the world, Banana to the world oba okitegera nga tukigattawo bugasi nti oluyimba olugendagenda viral lusinge n'ezaabwe zonna zonna. Nnyimba nnyingi kati tosobola kuŋŋamba mbu koshi nasootula mu patepate okitegeera. Waliwo oluyimba lwe nalimu olwa pate vidiyo kati olweyo tosobola kuŋŋamba koshi nasobola okukola ki. Kyekigenda okudda kukozi wafunye kati chance approaches nyingi wama internationally ati kyogenda okuzza kuba next step okufikirira mu fanti bakulaga kati Gaza avudde mu ghetto kati international ghetto to the world kyogenda okuzza ku telepese kufikirira oba okuleterera brand eyo. Nyina kikiikingira ddala kubanga kisooka kye kyokubanga Gaza to the world kiba kikuweereddwa nga oluusi wali okisuubira ate ng'omanyi engeri gy'ogenda okimentainingamu ekintu tugamba nti so okimentaininga n'okuba nga twetagayo bagaazi abalala balinga nze bangi oba okitegera kyemba njagala okusinga amanjagalayo bagaazi abalala nga avuddeyo nga like azze yeegomba gaazi engeri gyakoze eki n'avaayo nga like alabidde ku nze. Kusinga okukwata abalala basooka ku conscience nga nabo bali international mwaka guno oba ate kati era wekiri kubanga ova ku Dr. Chameleon legendary n'odaate ku conscience kati ate ebirala biba biwanvu. Uganda waliyo ba ghetto youth mbawa kuba nze ndi ghetto youth kubanga ate n'abampadde lwaki tebanyoomye nange mba nsobola okuwa. Nga mwakamala okuta kolabo oba remix eya Banana ne Conscience yakoze tweet n'agamba nti everybody over the whole world needs to know who Fake Gaza is. Message eyo ekuwa kifaananyi kiggonga era ekwongera maanyi genkana ki? Enyongera maanyi kye nali nsuubira nti abasajja abo beeraganye naati kyeyongedde kunnyongeramu amaanyi nange nga artist sirina kweragira ku bantu ba wansi oluusi talent eva mu ghetto kati walaba nga Banana nagijja eno wansi naye abaayi yeewuunya okitegeera ensonga lwaki yawulira message eyo emba kyenyumirizaamu eno. Okay, akoze kolabo ne Jose Chameleon, akoze kolabo ne Palaso, n'akola ne kolabo n'Azawe. Lwaki Fake Gaza lwagezezaako okwongera okusoosowaza ku social media ze? Anti ekyo kirimu kubanga oli blessed n'okubanga oluyimba luliko okitegeera nga lunyuma ate nga mukisa soogira eki nga lwange lwe lwagize soogira eti olwa Palaso nga lwe lukoledde abantu so guba mukisa. Oluyimba lino Miss Tyadenja ne Banana olowooza nti bw'oziweeyinga wamu ziyinza okuba nga zenkanankana? Tyadenja ate mukuba n'emuzawali n'akuba pate n'emuzawali n'akuba buli kimu n'emuzawali nga nkyayimba Banana akuba nnyimba ze zonna nga nze nkyakuba Banana nga vibe ekyali y'emu. Ngenda okuzaako ssanyu ng'ennyimba ze ziweddewo. Kino kyokola olowooza toyongera kuyeetinga balabe gy'oli? Sirina kye nkuyeetinga kubanga nange ndi muyimbi oba okitegeera. Mwenna muli baana badde kati kyemukola eky'okwekkakkanya temulinganga abamalamu abaana abato abakyali kugeta abaleegomba kunze naye tewali azze mu just tulina kwetereeza nga saidi zeeyo n'eno
abakwaffe twetereeza dda just balina kwetereeza eyo obutatulumbagana eno. Ate musana wavaayo n'okola TikTok challenge agamba nga weetukula omusajja nga n'ebigondere okufuna wanjambala ne tukulaba ng'akoma bwe wagenda weetegese kubanga wavaayo emisana n'okola awo byakubyako. Anti kisinziira ku message jjukira lwa connection oyo bwe mba mpulira eyo. Kati waliyo abantu bange abatambula ng'avudde wano mu Gaza n'atuuka eyo lusi n'asanga abo abeeyo mu kibira ne bamuteeka nnyala olusegeera. Nze ebintu ebyo sibyagala. Tojja sanga muntu wange akola emirimu gyange ate omugambe mbu gwe lwaki okola kino, gwe lwaki ate ababo nga bakola bye baagala. Waliyo abagambako bamwe bagamba essaawa zino eri mu kuluma mukono gwakuwanika waggulu oli kuba yakuwa plat then n'ekibuga ekyokubiri singa bw'abaayo omuntu ajja n'abatuuza bagattamu ababiri bagamba nti amutuule mugeze okulabika nti mukwata kisoboka yo n'essuubi ebyo nti musobola okuddamu okukwata singa abayetayide beefire bayetereezezza n'ey'omu Gaza. Nakibagambaga singa babeetereezeza ne bavaamu ebyo by'okulumangana kuba ye ayinamu abantu batamanyi abagezaako oteekawo entalo osegeera kati oluusi yayawusa batamanyi kati ne bimutwaliramu. Kati yalina okwetereezaawo kuba ffe oludde twayitereeza dda. Ate abagamba nga oli kuluma mukono gukesaawo gwakuwanika nga oli ku ddaala oli mu kunanya eri gye watandikira kati eringa oli mu kukono ekiko. Abo bonna ababyogera nze yasooka ovaayo eyo kati bameka baakavaayo kuva we navaayo bangi. Kitegeeza nze yali ekifaananyi n'alabira wala kusegeera tubadde tulabira wala so okubeera naawe nga nkulaba kyolwala n'ekyoliko ne maa mulamwa gwo gwa kino mulamwa gwo togenda kunnyamba wabula ogenda kunzira mu ki mu ddoyidoyi kugoberera biki ne maa nenkubuuka nenkuta. Kati n'abalala ogenda obuuka mpola gwe tosooka buukirawo osoobeera naye n'omwaka naye kulasita era obuuka n'ogamba oyo muyayi yatugamba. Nebbanga liwamala mu kiba tolina kirungi gye kisobola kusiimayo. Ekintu kyosobola kusiimayo ntya ssebo togamba newankubadde omulala naye alina kirungi kirungi kitya oyinza okugamba kirungi kitya ssebo kubanga si nti bw'oba gyena gy'oyimba lwa banana si nti gyena gy'oyimba lwa ssanyu oba nsi bw'oba n'endala zonna sirina bimba nabo bwe nayimba kweggyeko sirina mwana weeyo yayampa oba gwe twali tuyimbe naye oba collaboration yonna kale ki kye mba nfunyeeyo. Bakusaako mu ddwaliro ensambya nga waliyo abakulu era nga bali mu mbeera bubaka ki buliyo bakubiddwa mu mbeera eyo yabakubiddwa. Sirina obubaka bwe mbawayo kyose obagamba nti naffe abaffe baabakubi. Tulaba nga wava mu gondi yali emisikeni waliwo n'omwana omulala omuto gwe bayita Biswanka naye yava mweyo kati gwe n'Ebiswanka nkolagana ki mulwanagana nga mmwe mwaveeyo oba mukwatagana? Nze n'Ebiswanka sirina nkolagana naye kubanga namulabira eyo era namulabiranga birabe ebyawo. Kati nga gwe tosobola kukwatagana naye oba ne mukola muziki babiri? Sisuubira nti muziki wange talina byakwataganya n'oyo yalina kusigala ng'ayimba bibye nga nange yimba byange. Nsogera ekisengerayo waliwo abagamba era amafuta olikuga dokita okuwa amaanyi ezimba zonna zonna bagamba ne collaborations okukwata project abadde maanyi ga dokita. Teri muntu agaba maanyi abantu be bawaga era gwe oli n'owajja n'akuwa amaanyi newefuna kolabo ya Lil Wayne oba omuntu yenna kuva mu America naye nga abantu tebabijja byagadde era tebajja kuwabidde oshege abantu bwe bagaba abo nobanga oli strong. Thank you so much.